wava munno nasoma akatabo kava munno the African entrepreneur akulaga ennyumba y'embalala n'akulaga eyawa bo batulage otegereyo bibajereka tulina sajja lyabe sino kubuuza tulina sajja lyabe era ndiyo senezija wano Miki nekusanga waliwo sajja erinumya n'omutwe erinumya omutwe nabagamba bana abasajja ne bagana nabagamba nti Bob Wine ayina buli kimu omanyi waliwo Katonda kyagabira omuntu nga tonategeera mu Bible omulaba Katonda yagala n'afuka amafuta ku Dawudi nekitwala emyaka 15 nga okubeera kwa Mukama kwava ku Sawulo yali kabaka nakwaddatira ku Dawudi kakati Bob Wine nkubuulira amazima okubeera kwa Mukama kusobola kwatuvako nze ngamba abantu twetereze osegeera waliwo essajja lyabende likwano lyammwe lino nabagamba nti no kamiyoni bwe yasalako enviiri Bob Wine n'azisalako n'agenda ne baziteekamu enfuufu n'enseke ne baliteeka ku ssajja lyabende linatuma Bebe Wool. Why? Omuntu osobola kwogera bintu bya kisiru right now mpulidde ono akubuuza tosobola kugamba nti Bob Wine yatutte famire y'e Bulaaya uli akantu kano mbyagitutte mmwe mufiire wano kati kankubuulire President Museveni famire ye we yali alwana yali liddawo Sweden ng'ayinayo amaka osegedde bagenda ne boogera ebintu ebitaliiyo ebikuba ne muzeeyi nga boogera baba naye mwanyi bakyali bantu tebakyalowooza famire ye ng'atandika n'olutalo yasooka n'akola ki katosobola kuŋŋamba nti Kampala ba ku bino Kampala talonda nankani n'asembayo Yesubi talonda sisobola kukkiriza Bob Wine ng'ali wali atuzuganya ate mwe muddire ani ono Ruhweiza DPC ng'ali wali ku nnyumba olaba omusajja ajja kuvaako attention mwezammwe zaali Sweden na Nairobi nga mu Rwanda kati gwe kyoyogera Bebe Wool ogambe nti ono atudde gwe mukyala wa muzeeyi yali asobola okulonda ye lwaki yali mu Sweden ne Nairobi waliwo ebintu ebimu Faruku bye mugenda ne mutunuzaamu oyo Bebe Wool kamera nga byayogera bimukuba kagamba kanjogera ne kino njagala ombuulire mu myaka eno omanyi musajja wammwe oyo Bebe Wool mu myaka ena Bebe Wool kiki yeeyongeddeko okuggyako ku deteriorating in understanding n'okuzimba ku ttaka ly'abazadde be pozi n'okukola kino okufuuka beega kiriwo ekirala no mbuulira kubanga kati mu myaka ena nsobola okugamba ti Bob Wine mu myaka ena transformings okuva mmwe kye muyita mmwe Bafaluuku nti hooligan katukikkirize hooligan to natuuka ku professionalism etegerekeka he has transformed in 4 years afuuse mupi mu Senate ya America bamudiscussingako singa omusi w'abantu ngono osimanyi omweni yatta abantu bamudiscussingako British Parliament bamudiscussingako abeera ku Al Jazeera CNN because abantu bagambire ddala wisdom nti president gwe tuyina era ddako ennaku z'omwezi nga 14 ekyo anti kati wuliriza ekyo laba kyokyogedde nze nagamba abantu nti nze Kaye wisdom sisarwa one Bob Wine ne waalya nze sisarwa bagambye nti no itungo ye nakatudde sisarwa nze nsigala ndi mu kintu ekyokubiri nze kangamba abantu mwe kambabuulire nze no gavumenti egenda kundeka wano ate gavumenti bwekutambuzaako ng'obadde ogenda Ntebe naye kuleka ekajja nsere bekutambuzaako I don't kusarwa Bob Wine ne wafuuka president. So Miki toyanza Kaye ono nayagala dumuletako wano fire base tetuli kamenga buli omu nebo kuba ku NUP fetukolera banna Uganda tetukolera bibiina oba oli wa NRM oba oli wa FDC oba oli wa kibiinaki DP oba oli wani kasiti obanga oli munna Uganda ng'oyagala enkyukakyuka osegera lwakuba muganda wange ono Kaye kyenjagala nti abantu naye ayongera agateka eddoboozi lye taligatta just in this guys osegera wabula ligatteko kubanga muneegwe guno omulembe gwo tewaliyo omulembe mulala abaana bo bali kubuuza nti naye munnange wagiranga naye nga ogira embwa tugiyita mbwa tetugiyita nkoko osegera abantu bagambe gwe guno omulembe gwo Museveni tajja kwagala kumanya takwagala nakumanya wabula amanyi kyayagala ekikuli mu mutwe essaawa eno bw'amala okikozesa agenda kusirisanga Bebe Kulu yamusirisiza nze namubuuka assalamu alaykum musajja kyaliwo kati kankubuulira ekintu wuliriza ate kati kankuddemu nasooka nembuuza nabuusa the last year nafuna omukisa musikana emirundi 7 ne mubuusa 1 ne mugamba omusajja oyo mulaba Bob Wine
So kubya Bob Wine omutunundo obutunuzi. He represents the views of millions of Ugandans. Yeah. Instead of fighting the guy, na yetu tusoro kuna abasoro kwogera naye oba mu reason ati sikale mu luyimbe limba ogaba nani wa musajja wanagamba nti emulago teri ddagala leta ye kigamba nti atwasose kuzimba bizimbe ne mutusonyiwe katuliteekeyo teri ayogera akuba buku binti muyayi okisegere kye nkugamba tu musajja woli bebe wool mumita nze mita bebe wool bukyatandika kusinkana President 7 from the time ago bamugulidde poti underwear bamuzimbidde kibako kwegamba omusajja buli watuna mu maaso ga president kusaba paka otwabuusa omusajja nti naye gwe president sitole ki omusajja alina bigali alina yirizi alina buli wajja mu maaso go anti muzeeyi keeki zange zibulamu eŋŋano wadda anti kakati muzeeyi kakati nyakasotobola omusajja ate bw'obeeranga ne President 7 n'akyusa olulimi nadda mu luswayiri kitegeeza anyiize yamugambye asirika n'agaana omanyi nze big you small size kyokka ekikuliko obunene lubuto na mutwe ebisigadde obwongo n'ebitundu by'ekyama byonna byesimoolo President yagambye wacha kachini esinga yazemu okwogera kyali kyekyo babadde bagenda kisiba bemiteri kambagambe esajja lyabende